Tukwaniriza mu program ey'ensonga Lugonvu's Show. Africa yonna tuwuliriza Lugonvu Show. Genda ke Bulaya, Latin America ne Buwarabu. Chikolenga Lugonvu, wuliriza Lugonvu. Tonsubya Lugonvu, mwana wa mama, mwana wa tata. Mwana kwe Lugonvu, muwulire alina ensonga. Lugonvu shonge chikolenga Lugonvu, wuliriza Lugonvu yeka. Walabya Lugonvu, mwana wa mama, mwana wa tata. Lugonvu muwulire alina ensonga. Tusangibwa kulwe Masaka butuwe Matanga. Umusingi gw'Obwakabaka kwe batuzimba. Okutya Mukama tumanyi nti kye kisinga. We are the ambassadors, teri yatusinga. Omufalisa ebikozesebwa omwana w'okusomero gy'abisanga. Amazzi n'amasannyalaze wane waffe byo nga twabigonza. Ebisale by'essomero bijja mu nsawo. Wereeta omwana wo oddeeko sirike bejje kimbejja n'akirangira. Bwetutyo bwe tuyisa omwana wo. Tulabirira omwana wo tajulira waka. Oyonja n'empisa okusoma first class. Essomero lya primary boarding yokka. Nairobi, Mombasa. Nairobi, Ambassadors teri yatusinga. Omufalisa ebikozesebwa omwana w'okusomero gy'abisanga. Amazzi n'amasannyalaze wane waffe byo nga twabigonza. Ebisale by'essomero bijja mu nsawo. Wereeta omwana wo oddeeko sirike bejje kimbejja n'akirangira. Bwetutyo bwe tuyisa omwana wo. Tulabirira omwana wo tajulirira waka. Buyonjo n'empisa okusoma first class. Essomero lya primary boarding yokka. Hillview Primary, we are the ambassadors. We are heading to Nairobi. Actually, this is my first time by plane. I've never gone there, but I used the bus. This time I'm so excited. Airline zetugenda okuba nga tetukozesa nagambye tugenda Kenya kulambula essomero baliyita Hillview Primary School Matanga Masaka gye lisangibwa. Sowozalaba ndi musanyufu nnyo okutegeeza nti nange school princess bansasulidde ntambule nabo mbalambuze ate nkulambuze gwe omulabi. Kale katugende mu nnyonyi olabe emirimu munda. We are the ambassadors, teri yatusinga. Omufalisa ebikozesebwa omwana w'okusomero gy'abisanga. Amazzi n'amasannyalaze wane waffe byo nga twabigonza. Ebisale by'essomero bijja mu nsawo. Wereeta omwana wo oddeeko sirike bejje kimbejja n'akirangira. Bwetutyo bwe tuyisa omwana wo. Tulabirira omwana wo tajulirira waka. Buyonjo n'empisa okusoma first class. Essomero lya primary boarding yokka. Hillview Primary, we are the ambassadors.
Jomo Kenyatta International Airport. Tuli basanyufu abaana baffe balese basanyufu gana amasomero gye galambulira nga bamulidde bakama baffe bagamba gye galambulira zu betubalese balambuleko ku Kenya. Twongere okubasomesa twongere okulaba ebintu byetubasomesa ebiri theoretical ng'ate babirabako bulabi. Wereto mwana wo odeko sirike biche chimbejja na chirangira kwetu kyobwe tuyisa omwana wo tulabirira omwana wo tajulirira waka buyonjo n'empisa okusoma first class somero Hillview Primary we are the ambassadors tusangibwa kulwe Masaka butuke Matanga kumusingi gw'Obwakabaka kwe batuzimba okutya Mukama tumanyiti kyekisinga we are the ambassadors teri yatusinga omufalisa ebikozesebwa omwana wo ku ssomero gyabisanga amazzi n'amasannyalaze wane waffe byonga twabigonza ebisale by'essomero bijja mu nsawo wereeta omwana wo oddeko sirike biche chimbejja na chirangira kwetu kyobwe tuyisa omwana wo tulabirira omwana wo tajulirira waka buyonjo n'empisa okusoma first class Hillview Primary we are the ambassadors. Tuliko Jomo Kenyatta International Airport Nairobi eranga flight yabadde nungi tutuuse bulungi n'abayizi baffe ba ambassadors aba Hillview Primary School Matanga basanyufu eranga bw'obalaba kwoteeka n'abamu ku basomesa ne teacher wange ndi naye Mr. Wamala Charles Madam Harriet akulira lower section Mr. Musisa akulira middle section Madam Josephine owa welfare n'abasomesa bange webali abaana baffe basanyufu twasazeewo kubanga abaana tubaleeta mu ggwanga erya Kenya kyetusinga okwetaaga emwana okuyingira mu byafaayo ebyensi endala n'okuba nti oba oli awo atandika okumanyira obulamu obulala eyo tamukuumira mu ggwanga limu nti amanyi Uganda bw'ava Uganda alambula Jinja bw'atalambula Jinja agenda zu bw'atagenda mu zu agenda ku Coca-Cola kyekyenjawulo kye twakoze ate ng'ekirala twabawadde ekirabo ng'abazadde abaatwesigisa abaana baabwe ne tugamba nti katutambuze abaana baabwe ku bwereere nga air ticket wagisasudde gwe bagenda okusula okumala ennaku 3 nga bali mu ggwanga erya Kenya tugenda kutambula ne train eya standard gauge railway okuva Nairobi ogende Mombasa enjoying that travel paka nga bazzeeyo tujja kuddayo
lunaku lwa Sunday tutuuse Lwakutaano tugenda kubeera ffena naye nga nyongera okutegeeza ku omuzadde aliyo nti ddala lwaki wandibadde tulusulusa mwana wo ku Hillview omwana muleete ku Hillview Primary School Matanga afune omusingi ogugenda okumweyagaza ogugenda okumuzimba etutayinza okuba nga alina kyayagala okubategeeza ate kyembagamba tukyankalanyiza Nairobi tukyankalanyiza Jomo Kenyatta International Airport twagezza okutuuka ku Entebbe International Airport. I was so excited nga buli omaga eno Hillview Primary School nga batumanyi nga muli b'amaanyi badde manyi essomero lya senior badde manyi essomero ddene bambi batusuubiza tuwa abaana tufunye ba clients okuva mu ggwanga erya Kenya tufunye ba clients okuva mu ggwanga erya South Africa abazungu nga baga nja kujjanira mbule amazzi n'amasannyalaze wanewaffe byo nga twabigonza ebisale by'essomero bijja mu nsawo wereeta omwana wo oddeko sirike bijje kimbejja n'akirangira bwe tutyo bwe tuyisa omwana wo tulabirira omwana wo tajulirira waka buyonjo n'empisa okusoma first class ssomero lya primary boarding yokka Hillview Primary, we are the ambassadors. Ekibuga ekikulu eky'e Kenya kiyitibwa Nairobi era nga wenjogerera kituli mu kwolekeramu right now tukituuseemu nga bwolaba ebizimbe bitandise nga jamu weekalingira Uganda webeera naye nga nja okutegeeza wano tuli mu nsi Kenya n'essomero lya Hillview Primary School Matanga abaana bawumuddemu bakawulira naye ng'ate nja okutegeeza nti basanyufu nnyo okubeera ng'olunaku lwaleero batwegaseko. Driver, what's your name? Joseph. Thank you for the drive. Is Mr. Joseph taking us through and telling us more about this city? You were able to see was it near the stadium? Hillview Primary, we are the ambassadors. Tusangibwa ku lw'e Masaka bwetuuka e Matanga ku musingi gw'Obwakabaka kwe batuzimba okutya Mukama tumanyi nti kyekisinga we are the ambassadors teri yatusinga omufalisa ebikozesebwa omwana wo ku ssomero gy'abisanga amazzi n'amasannyalaze wanewaffe byo nga twabigonza This is Jacaranda Hotel. Yes, everybody in the Jacaranda Hotel kutugenda okwanga tumalira ennaku zaffe zetuzze okuspendinga eno mu Kenya. Buli mwana n'ensawo ye twatusedda mu Nairobi ekibuga ekikulu ekya Kenya era mutugenda okwanga tuspendinga weekend yaffe nga tulya ku ssente z'omukulu omwami Lugonvu director w'essomero lino kubanga yazitutaddemu tugenda kulya tunywe eyo giraba gye tulina entonya naye keya gye batuwadde aba Jacaranda Hotel. Our dear driver, thank you so much, Mr. wereeta omwana wo oddeko sirike bijje kimbejja n'akirangira bwe tutyo bwe tuyisa omwana wo tulabirira omwana wo tajulirira waka buyonjo n'empisa okusoma first class ssomero lya primary boarding Hillview Primary, we are the ambassadors. Tusangibwa ku lw'e Masaka bwetuuka e Matanga ku musingi gw'Obwakabaka kwe batuzimba okutya Mukama tumanyi nti kyekisinga we are the ambassadors teri yatusinga omufalisa ebikozesebwa omwana wo ku ssomero gy'abisanga amazzi n'amasannyalaze wanewaffe byo nga twabigonza. We are at Jacaranda Hotel. Going to have our stay here and our lunch. Ladies and gentlemen, we are so proud to have our lunch and stay at Jacaranda Hotel Kenya. Tulabirira omwana wo tajulirira waka buyonjo n'empisa okusoma first class ssomero lya Bless our food which you are going to eat to give us energy and wisdom to do our will. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Mukama tumanyi nti kyekisinga we are the ambassadors teri yatusinga
omufalisa ebikozesebwa omwana wo ku ssomero gy'abisanga amazzi n'amasannyalaze wano ewaffe tulabirira omwana wo tajulira waka buyonjo n'empisa okusoma first class ssomero tusangibwa ku lw'e Masaka butuuke Matanga Obwakabaka kwe batuzimba okutya Mukama tumanyi nti kyekisinga we are the ambassadors teri yatusinga omufalisa ebikozesebwa omwana wo ku ssomero gy'abisanga amazzi n'amasannyalaze wano ewaffe byo nga twabigonza ebisale by'essomero bijja mu nsawo yo wereeta omwana wo oddeeko sirike bikye kimbejja n'akirangira bwe tutyo bwe tuyisa omwana wo tulabirira omwana wo tajulirira waka buyonjo n'empisa okusoma first class ssomero lya primary boarding yokka Hillview Primary we are the ambassadors tusangibwa ku lw'e Masaka butuuke Matanga ku musingi gw'Obwakabaka kwe batuzimba okutya Mukama tumanyi nti kyekisinga we are the ambassadors teri yatusinga ebikozesebwa omwana wo ku ssomero gy'abisanga amazzi n'amasannyalaze wano ewaffe byo nga twabigonza ebisale by'essomero bijja mu nsawo yo wereeta omwana wo oddeeko sirike bikye kimbejja omwana ajjanga bw'ali ate ng'ebisale byangu bisoboka sente entono si bukadda mitwalo ebisale bya fizi waffe ali mitwalo okujjako nga Heritage kyalina kyayagala okwogera ye yawoomeddwa dda flight obwedda anywa bukyayi obwedda nkulaba onywa bukyayi bwa munyonyi nyongera eryenvu mpaka splash neŋŋamba sente zijja kuggwayo batutuwadde bakuleeta mwana ku Hillview Primary School e Matanga nsuubirwa nti bino byosubwa kuba omwana waffe kasasula yadde siringisa 10 kuba tugizaako ku muzadde kyabatuwadde kyabatuwagidde ettaamu eyo oba omwaka omulamba ng'apisako mu baana bano bambuzeko bawulira batya kutuwa eno gye bagendamu onakaekasakino nobebiga oli otya ensonyizi mukuta oli otya eno giraba Hillview Primary School baviira ddala ku kibiina ekitandikirwako kindergarten paka ku primary 7 omuzadde twalayo omwana alinnye ku nnyonyi ye era kangenda kumulaga how are you omanyi muko ku Luganda katono we are the ambassadors teri yatusinga omufalisa ebikozesebwa omwana wo ku ssomero gy'abisanga amazzi n'amasannyalaze wano ewaffe byo nga twabigonza ebisale by'essomero bijja mu nsawo yo wereeta omwana wo oddeeko sirike bikye kimbejja n'akirangira bwe tutyo bwe tuyisa omwana wo tulabirira omwana wo tajulirira waka buyonjo n'empisa okusoma first class ssomero lya Hillview Primary we are the ambassadors tusangibwa ku lw'e Masaka butuuke Matanga ku musingi gw'Obwakabaka kwe batuzimba okutya Mukama tumanyi nti kyekisinga we are the ambassadors teri yatusinga omufalisa ebikozesebwa omwana wo ku ssomero gy'abisanga amazzi n'amasannyalaze wano ewaffe byo nga twabigonza ebisale by'essomero bijja mu nsawo yo wereeta omwana wo oddeeko sirike bikye kimbejja n'akirangira bwe tutyo bwe tuyisa omwana wo tulabirira omwana wo tajulirira waka buyonjo n'empisa amazzi n'amasannyalaze wano ewaffe byo nga twabigonza ebisale by'essomero bijja mu nsawo yo wereeta omwana wo oddeeko sirike bikye kimbejja n'akirangira bwe tutyo bwe tuyisa omwana wo tulabirira omwana wo
waka buyonjo n'empisa okusoma first class ssomero lya primary boarding yokka Hillview Primary, we are the ambassadors. Amazzi n'amasannyalaze wane waffe byonga twabigonza obusale b'essomero bijja mu nsawo amazzi n'amasannyalaze wane waffe byonga twabigonza ebisale by'essomero bijja mu nsawo wereeta omwana wo oddeeko sirike bejje kimbejja n'akirangira bwe tutyo bwe tuyisa omwana wo tulabirira omwana wo tajulirira waka buyonjo n'empisa okusoma first class ssomero lya primary boarding yokka Hillview Primary, we are the ambassadors. Amazzi n'amasannyalaze wane waffe byonga twabigonza This is an African heritage collection. And they are African whatever. Heritage. amazzi n'amasannyalaze wane waffe byonga twabigonza ebisale by'essomero bijja mu nsawo wereeta omwana wo oddeeko sirike bijje kimbejja n'akirangira bwe tutyo bwe tuyisa omwana wo tulabirira omwana wo tajulirira waka buyonjo n'empisa okusoma first class ssomero lya primary boarding yokka amazzi n'amasannyalaze wane waffe byonga twabigonza ebisale by'essomero bijja mu nsawo wereeta omwana wo oddeeko sirike bijje kimbejja n'akirangira bwe tutyo bwe tuyisa Wilson Rangata rotating Wilson Airport. amazzi n'amasannyalaze wane waffe byonga twabigonza ebisale by'essomero bijja mu nsawo wereeta omwana wo oddeeko sirike bijje kimbejja n'akirangira bwe tutyo bwe tuyisa omwana wo tulabirira omwana wo tajulirira waka buyonjo n'empisa okusoma first class ssomero lya primary boarding yokka Hillview Primary, we are the ambassadors. amazzi n'amasannyalaze wane waffe byonga twabigonza ebisale by'essomero bijja mu nsawo wereeta omwana wo oddeeko sirike bijje kimbejja n'akirangira bwe tutyo bwe tuyisa omwana wo tulabirira omwana wo tajulirira waka buyonjo n'empisa okusoma first class ssomero lya primary boarding yokka Hillview Primary, we are the ambassadors. How are you? We are fantastic and getting much better. Welcome to the restaurant. Do you want to know what happens? Alright. No, me, I'm fine with one. You take what? No, me, I'm okay with one. It's very sweet. I'm not too sweet. We have Bantu, we have Nile Hamites, we have Nilotics. Good, now we have understood. So those ones are not want to speak at. Inside or you are coming inside?
Whatever, you're in Kenya. At the giraffe center, Nairobi. Tugenda kwanga tulaba giraffes ez'enjawulo. Abaana bagenda zinyumirwa. Tugenda kuziriisa. Owange tugenda kola ebyenjawulo ne giraffes. Gwe abadde ali nga tumanyi giraffe efaanana. Tugenda kwanga tugikulaga atulaba abaana biki bye bayinza okurelatinga ne giraffes zino. Olunaku olwaleero mu giraffe center gye tuli Nairobi, Kenya. It's here. Wait here. You're from Uganda. Yes. Kashinga tu ya tale kuja pale. You can see I fed them. I fed them with my hand. I took a picture already. I'm not picture. See the first giraffe? That is Salman. That is... So again for Salman, not too close. The giraffe, the first one is Daisy. Again for Daisy, not Zoom here. not too close. Zoom here. What I'm not good. We're only waiting for the giraffe in the middle. Yeah, wait here. I want to bring a special giraffe for you here. How did they came this was because they are always dangerous. Very dangerous. You can stop? He's gonna feed them now. It's more kids. Pick it on the other side. But this one is pregnant. It seems to be So this pregnant. is what you do. For you, because you are short, you feed from here. Yeah? We said you're not to be scared. Okay, let me see the students speaking. 1-1. 1-1. Anyone who is not scared, you go and feed so that make a line. Make a line one by one so that they can. Let's feed the other side. Wait for only 1 minute. Let's feed, then we come in. Right? You go behind. If you know that you are not in the line, you go behind. Yagala kufeedinga Anette bajjo. Can I take a video? You don't have? Leave my ear. So I'll bring the picture. Wait for it to bring the tongue. Down here.
Sebo. Hello. Hi. Eno giraffe bagiyita batya? Erinnya lyayo? Tururu. That's a blessing. That's a blessing. That's a blessing. Bagiyita batya? Speaking Swahili. Me, I don't speak. What is the name of this bird? This giraffe is called Tururu. Tururu is 2 years old. This one is 2 years old. This is 2 years thought old. it's pregnant. No, this is it's a baby. It's a big baby. This is a big baby. Can you guys come close? Come close. You guys come close. Come So close. this is how you feed the giraffes, one pellet at a time. You see? Yeah, giraffes are Oh my friendly. God. We plant the giraffes are friendly to the other side. The giraffes are friendly. Don't do pictures of the kids without their consent, kindly. Don't do the pictures of the kids without their consent. Okay, come and feed them. Okay. You come close. I want it to When did you first cool down? You give it. Pick another one. You also come and give it. Okay. Guys, slowly. We have a lot. A lot. Give it. Good job. Good job. Buli mwana Don't do afunye pictures of the omukisa kids. okuliisa giraffe era nga okutegeeza nti nno nkakasa goina ali yatakikolangako osubiddwa omukisa guno n'essomero lya Hillview Primary School likutegeeza nti nno bw'obeegattako omukwano gwange omwana we asobola okufuna omukisa nga guno tuli mu ggwanga lya Kenya naye nga tuva Uganda obadde okimanyi nti nno bisangawo Matanga Masaka Road gendayo obeere ng'ofuna omukisa guno omwana we omuwandiise ku ssomero lino mu nsimbi ntono ddala z'asobola okusasula okusomera ku ssomero lino asobola okubeera nga atafuna omukisa nga guno ogw'okuliisa ku bisolo nga giraffes kateyongere tubalabe. We'll have a small party, only a cake. Yeah. We'll do a cake. I thought it was pregnant. How can you We say did a it's cake. not? I thought it was pregnant. Listen what we said. We are not playing with giraffes. You play with them, they will kick you. They will beat you. Those are horns like, and they are very tough. Yeah. Like a cartilage. Please don't slow. You guys, you never listen to instructions. That is enough, isn't it? So may I kindly pass? Thank you. Kendo bamutaddewo nga bakutunda. And there's the other side. Ladies and gentlemen, this is a lecture hall. I'm taking you through tugenda kusoma. Bye tujja muno namwe mugenda kwa mbifunako. Mikwano kambatwale munda mulabe ekiriyo. Giraffes, right? Yeah, so this is a giraffe center. You expect to see giraffes, and then you get close to them, and then it gets time to feed the giraffes. Who's ready to feed the giraffes? Everyone is ready, even the teachers. Have you ever seen giraffes close to you? No. You've never seen giraffes anywhere? Television? From a distance. Oh, from a distance. So today you will get a chance to feed and say hi to the giraffes. So you'll get closer and feed them. Right? Yeah, the same giraffes that we have here is the same giraffes that you have in Uganda. So what we have here at the center is the same what you have in Uganda. So this is what we share with Uganda. This giraffe with white legs and rectangular pattern. So you're going to see it. You're going to see the animals on the other side. So this is what we have here at this center. So what we do here, we do breeding of these animals. And then all the baby ones, they get a chance to go back to the national park. The big ones, they remain here as the father and mothers, and then all the babies, they go out. In Kenya, we have other giraffes. We have Maasai giraffes. If you go to the national park,
this is what you will see. In Masai Mara, it's very famous. In Amboseli, in Nairobi National Park, that's what you will see. I'm sure you can see the differences. The white leg, this one doesn't have the white legs, and then the patterns are very different. Yeah? It's very, very different. So that's what we have in Kenya. Lastly, another giraffe in Kenya. We share this with Ethiopia to the northern side, Ethiopia and Somalia. Then we share Maasai giraffes with Tanzania. If you go to Tanzania and you come to Kenya to the southern side, you will see the same. If you go to the northern side, you will see these giraffes. That's the three that we have in our country. Yeah, yeah, what? Grass. Clap for her. Giraffes, they feed on grass And leaves. and leaves. And what else? Yes, Victor. And bananas. Here at the center. At the center, we don't allow people to give them any other thing apart from what we are going to give you. I'm going to give you pellets. So you can't come with the apples, with bananas, no. Because you will poison our giraffes. So what we are going to give you something to give the giraffes. Do you have a question? No. Yeah. Answer for what they feed on? Yes. Yes, what's their food? Pellet. Pellets. The pellets are made of what? It's a mixture of so many things. Grass, maize, sorghum is there, cereals. So it's a yummy, yummy food for the giraffes. You will see giraffe, they want to come close to you because you have food. Remember, not all the giraffes you will get close to. Some are very tough. You have a question? Are giraffes dangerous? Whoa. Are they dangerous? Yes, I also have a question. Yes, please. May I know a male giraffe is called and a female giraffe is called? And the last question I'd like to inquire from you, how is a young one of a giraffe called? Good. Where do we start? You are still telling us about how dangerous they are. Giraffes are social animals, very social, but we are not supposed to be too close to them. You will see how our place is. You will not be too close to them, because what do? They headbutt you when you're too close, and that can bring a lot of damage to your head. So you will not be too close to them. I will show you where to stand, and then you are going to feed them. We have giraffes which are friendly to human. One is called Eddie. That's our male giraffe. It's a very gentle giant. He's the biggest here at the center, and he doesn't hurt, but he's the nicest of all. Then for the females, we have Betty. Betty's 23 years old. And here at the center, they live for 27 years. Then they die of old age. Is that long? Short, very short. Very short. Yeah, lifespan, that's very long. When they stay for 28 years, they will die of old age. Yeah, that's too old for them. Where do you take them after 27? Where do we take them after 27? Nowhere. You kill them? No, they die naturally. Because they die at 28. We only move our giraffes when they are 2 years. I will show you 2-year giraffe. We have Buttercup and we have Tururu. Tururu is a Swahili name for the Mexican marigold, the weed. So Tururu is one of our youngest ones. So we have Salma, Edis, Daisy, Kelly, and Betty. Those are the mature giraffes. The rest of the small ones, okay. Sorry for that. This is the family that we have, family of 11 giraffe. Our oldest giraffe is 23 years old today. And our youngest giraffe is 3 months. And we give them names after their 4 months. They got their names through public participation, so you can go to our website at Giraffe Center, and then you will see how we named them. Yesterday, we were celebrating
40 years of Giraffe Center. So the center is old, is at 40 years. Today is 40 years. So yesterday we had a very big celebration outside here and the other side. And we had our CS for tourism. She was here, Penina Malonza, and she's good in tourism. What's your minister in tourism called? Yeah. What's the minister in for Give us very fast because of time. That one is for? That one. This one. This is for the giraffe, but now the mouth, the jaw. mouth, the jaw, the lower jaw. Lower jaw. Yeah. These are not shaking. Sorry? That's the neck bone. One part of the neck bone. See how the neck is tall? This is only one part. They have 7 of that all the way around. Yeah. And very strong. So it's a male to male that fights. Females, they never fight. The tongue? Yes, it's there. Oh, the tongue is there. 45 centimeters long. Very long. Very long. Yeah, that's very, very long. Give up the bones because of time. Keep moving. So they stay together for security reasons, because giraffe can see far, and then they communicate to them that the lions are coming. Run for your life. Only that for these guys, they are never smart. They have a short brain. They forget very fast. Who forgets like a water? Not me. Not me. So for them, they forget very fast. That's why in Swahili, they have 2 names. In original Swahili, we call them Ngiri. We call them? Ngiri. But in a different language, we call them Pumba. You call them? Pumba. Yeah, you guys, you have to watch The Lion King. In The Lion King, you'll hear they call it the Pumba. Pumba is a Swahili name that means they are not smart. Yeah, because they forget very fast because they have a small brains. So you will not touch it because it's not in a water or a water. Yeah, they're in a British English. Water. Yes. Right. With that, thank you very much for listening. Now we go back again to the other side. We see. Let's spell B. Everyone say B. B. U. U. Hello. Come on. Hello. Smile. You can go.
Joseph, thank you. Thank you, Joseph. I'll drive. He made me and was at home. So I will sing hallelujah. I will shout hallelujah. I will praise the Lord. So I will sing hallelujah. I will shout hallelujah. I will praise the Lord. Abasigadde nga musigadde. That's not allowed. It's not allowed. They're going to take your phone. Lady. We come? We come. Okay, you go. Where is your bag? There.
Oh yes. Kulikayo. Buddeyo. Bakumaze. Yes. Katoda mu banno. Josephine yawedde. Yes. Victor, get it? Even this one has their photograph. What about then again, no, their photograph. Please leave your friend. Be with your friend and let's have you with her. Yeah, don't disturb her. Should visit again after to leave you at the airport. My seat. Nakubye. Eno simanyi gundi kampuni yayo nayinza okuba either Boeing or Airbus. Airbus it's a company nga bolaba nti Toyota, nga bolaba nti Benz, nga bonaga nti nagula basi ya Fuso, like that. Kati nezino the companies kati emu ku nyonyi ezisinga obunene mu nsi yonna eyo ne Uganda ebwayo. Yes. Kubali basomesa director.
era oweeri ennyonyi zino basikansike bwetuka era wetuka nga tesaamu muliro kati okuva otulaba nti etebedde mu kizimbe nakivaamu etyokubuuka bagisibako akamotoka ako nga koolabaawo nekagyetolooza nga yo teri muliro ng'egendayo kanga fayiroti mwali naye nekagyetolooza paka ku direction webale nnyo mwetambulira yensonga lwaki bwe twabadde tujja mwalabye nti bwe twabadde tugudde ku kisaawe nawe yatuuse ne stopinga basooke ku kya baasi gye twalinnye twabadde tugenda nga wali nga wali ennyonyi yaffe naye netwetolooza eryo ekkubo tesobola ddirinyamu kubanga aliwo ennyonyi egenda okukola ki okuliyitamu ennyonyi zino zikwatibwa jamu zikwatibwa jamu era zidireyinga basobola okigamba nti lindako sigala mu bbanga era weetooloola waliwo esooka okukola ki okuvaawo endala kyebazikola bagigamba gira mu sipiidi 10 gwaya mutambukira mu sipiidi 3 muleme kwesanga. They rent these places depending on which flight the passengers will sit there. Now people, when you find where from this airline where people waiting for it sit, it's always cheaper. what I use while going to Kenya. It's what I'm going to use while going back to Uganda. So my guys, see you soon. See you so soon. Love you.
Yeah, he said we can move out. But here there is Uganda. Already move fast. I just frame me up. Careful. Careful. Bye. You're gonna come in. Careful. Hold you. Hold. Be careful. So, hold the rail. Be careful. Thank you, sir. My name is Lasanga. And you? Shivumbi. Yeah, from Kampala, Uganda. That's the name is for Uganda. Well done. Today you were the same, Captain. Oh, yes. Oh, yeah, we are. Okay, you go. Yeah, thank you. I'm flavorless again. Yes, we shall. To Dubai next year. What school is this? Hillview Primary School, Matanga. Yeah, Masaka Road. Thank you. Thank you. This one is working so hard to succeed you. When he grows up, Have you seen him? it's called Miss.
Abaana baffe bakomyewo. Mukulikeeyo. Tuvuddeyo tutambudde bulungi, twagala okwebaza abazadde abataakoma kutwesigisa baana baabwe ku ssomero naye ne baba twesigisa ne mu kubatambuza. Si kyangu nnyo omuzadde okuwa omwana we omufulumya eggwanga ate omukomyewo. Nga Hillview Primary School Matanga tukoze bulungi, twewaayo nga kino kyekirabo kye tusobola okuwa ba ambassadors baffe aba Hillview Primary School Matanga nga bw'obalaba. Twatambudde n'abaana 20 n'abasomesa 8 ababadde babalabirira ne tusuzibwa bulungi ne tulabirirwa bulungi era basanyufu kye nsobola okugamba. Biki bye tusuubira? Biki bye excitement ebadde ekyajja mu excitement ebadde waggulu nnyo era njagala okusaasira abazadde munaatusonyiwa nkimanyi nti abaana bangi bagenda bafuukira omugugu temukyabasobola okusinziira ku bulamu bwe bayiseemu naye mugenda kubeera nabo akabanga katono ate bakomewo okusomera. Abantu batidde fees naye tubakuuliddeko nga bowooza mitwalo butwalo. Ebisale bya Hillview Primary School Matanga bitono. Omwana wa P1 okutuuka ku P5 ow'ekisulo asasula emitwalo 75. Omwana wa P6 ne P7 ekisulo asasula emitwalo 85. Ate omwana wa day yaffe eva ku P1 paka P4 asasula emitwalo 40. Omwana tajja na mufaliso, uniform asangayo set ya uniform 7 ku bwereere, tajja na bidomola, tajja na baafu, bino masowaani, leeta senyenge, tukwagaza wheelbarrow. Hillview yabimala, leeta omwana wasome abeere mu bulamu obweyagaza. Abazadde abatwesigisa ku baana baabwe basobola otuweera obujulizi. Kino tukisuubire buli ddi. Kino tukisuubire buli ddi. Tukwata abaana ababeera bakize ku bannaabwe mu buli kibiina ne tubafulumya, kyongera okwencouraginga abaana abalala okubeera nga baagala okupafominga obulungi. Era tetukoma ku ekyo, tulondayo omukozi w'omwaka mu bakozi bennyini asobola okuba nga mufumbi, asobola okuba nga oba asikaali, asobola okuba driver, kasita aba nga yakize mu bakozi banne ne tumukwata n'atambula n'abaana naye na experiencinga obulamu bwe. So kya buli mwaka nga tulondamu abaana ababeera basukkulumye. Kenya oba tusuubire ku nsi endala? No, kaakati ate ekyenjawulo ekiriwo, abaana bafe okutandika n'omwaka ogujja tutunuulira abaana 2 ababeera beexcellinze okukira abalala mu P7 abo travel yaabwe ebeera ya Dubai. Abaana 2 abasukkuluma ku bannaabwe kasita otufunira first grade. Abaana 2 abeera basukkulumye ku bannaabwe, travel yaabwe ebeera ya Dubai n'ebitundu ebirala binabitunuuliddwamu oba oliawo. Obubaka bwe obusembayo eri omuzadde wa Hillview yenna n'abadde atanatwegatako? Omuzadde wa Hillview yatuwa omwana we. Nzikiriza okuba nti kati gwalina okumpolereza sinze nyina okwogera. Osobola okukkiriza kye twakusuubiza nti tusukkulumye ku ekyo kye twakugamba. Tukusuubiza tetugenda kukakkanya buweereza gye muli, tugenda kwongera bwongeza obuweereza gye muli. Ate omuzadde atannatuwa mwana we siraba nsonga lwaki batatuwa mwana wo ku Hillview Primary School Matanga. Amasomero mangi naye Hillview Primary School Matanga nga bw'owulira moto yaffe egamba nti we are the ambassadors, ddala tuli ba ambassador. Ng'essomero lyosobola okussamu omwana wo n'ogamba nti natadde omwana wange ali waka kyenkana. Abaana bangi nga bw'obalaba tubalina siryayolesa mubiri osobola okulaba omwana oga nti omwana ono abadde waka oba abadde ku ssomero. Gwe kennyini ekifaananyi kyolabamu abaana kyongera okulaga nti ogwanye otwesigisa omwana wo oba togwanye. Okusalawo kuli gy'oli kubanga nze nzikiriza nti buli ekikwetaagisa okutwala omwana wo ku Hillview okirina. Tukube ku namba kyo kyagimanyi? Enamba y'essimu ey'essomero tuyina eya 0752
64 74 22 0752 64 74 22 yesimu y'essomero gy'osobola okubako oba okuweerezako obubaka bw'obanga olina kyonna kyeweebuuzaako. Ne ku mitimbagano kwe tuli ku Facebook, ku YouTube, ku TikTok, kwonna kwe tuli bw'obanga olina kyeyagala okwebuuza ekikwatagana Hillview Primary School Matanga, era nga tugamba nti we are the ambassadors. Bangi beebuuza nti lisangibwawa. Tusangibwa mu kibuga Masaka, kilomita 5 okuva e Masaka ng'odda e Kampala. Lisangibwa Matanga, ssomero lya Kisulo n'abava ewaka P1 paka P7. Kyekyo kye nsobola okugamba. Neyansa HM tuvuddeyo mukama kimanyi mukooye tukooye twagala kuzza bato waka. Ambassadors baffe olugendo olubadde lutya gwaniza okubakiikirira kugamba nti lubadde naye kigambo kyenyinza okukozesa nti lubadde lusufu. Olugendo lubadde lusufu nnyo. Abaana baffe nga balinnya ennyonyi, abaana baffe nga balambula, tulambudde ekibuga Nairobi, tulambudde ku Giraffe Park, tulambudde Parliament, Nyayo Stadium, tulambudde ebifo bingi. Kati nga gwaludde masomero kino kitegeeza ki eri abayizi n'abazadde? Ekintu kino koledde emyaka 22 naye sikirabangako, era njagala okutegeeza nti omuzadde atanaba kuleeta mwana ku Hillview Primary School Matanga asubwa kinene, ate n'abakozi abatakolera nko ku Hillview Primary School Matanga nabo basubwa kinene, kuba tukolera abantu bangi emyaka mingi naye natasobola kukuwaayo yadde akagendo bwe kati akeeweera. So twagala kwebaza mukama waffe olw'ekirabo kyatuwadde n'abaana bamu okutambuzaako mu ggwanga ly'ebweru. Okay, abazadde obubaka bw'olina gye bali busembayo? Abazadde njagala kubayita batuleetera abaana ku Hillview Primary School Matanga, kuba omwana alya bulungi, abaana basoma bulungi, tubasuubiza nti tujja kulabirira abaana baabwe okusinga n'ewaka. Nagenze ku Giraffe Center nalabye Giraffe nenjirisaako nogirisaako. Twabadde nga ffe abagitya. Yes. Okay, kangendeko ku balala n'aba ambassadors bangi. Omanyi Hillview abaana yabatumye ba ambassadors, so buli mwana akola bano ambassador. Waliwo ono gwendaba, how are you? Ambassador ani ono? Ambassador Victor. Kiki wasinze okunyumirwa mu ggwanga lya Kenya? Si gwe abadde atidde amazzi n'ogenda mu swimming pool nekulaba ng'oganyumirwa. Anyway, how are you, Ambassador? I'm fine. Kyobadde osuubira mu Kenya kyewafunye? Yes. Biki byobadde osuubirayo? Nabadde nsuubira swimming. You liked it? Yes. Okay. Ate n'ebirala bingi bye twabadde nabyo. How are you? I am fantastic. Ambassador ni? Ambassador Ashim. Obadde otya, owulidde otya ennyonyi eyo nga tugitambuliramu? Ye gwe abadde ayagala kamera otukwata otulage buli kimu nga wekitambula. Kiki osinza okunyumira mu ggwanga lya Kenya? Wangi? Ntulege. Wazikutte n'erinnya mu Luganda. Giraffe, twasobodde ogenda ku Giraffe Center. Bulye, olugendo lubadde lutya abaana kiki ekyamaanyi nnyo kye tuba tusuubira mu mwaka ogujja oba tamujja? Olugendo lubadde lulungi. Actually olugendo lubadde lulungi, twebaza Mukama olwa byonna byatutuusizaako, naye ekikulu olwa Director waffe. Director waffe atukoledde kinene mu bulamu bwaffe, kitagenda kwerabirwa mu bulamu bw'abaana buno n'obwaffe abakulu. Tubadde tufunako mukisa guno abamu kati ya mwana ali ku myaka 6 obudde buno bw'aba ng'afunye omukisa guno mu bulamu bwe tasobola kwerabira ne bwaweza emyaka 5. Olugendo lutubeeredde lulungi, tusanyuse, tulambudde mu butuufu, okulambula kulungi. Bagamba tannayitaayita atenda nnyina okufumba, naye munnange bw'otambulako ebintu bikyukamuuko. Kye tuba tusuubira omwaka ogujja tusuubire birungi byereera okusingawo. Olaba twakatandika nga tuli kweno kiraasi level nga tuzitadde waggulu, kakati ate olwo bwe tunamala emyaka mu sisitiimu. Tusaba abazadde bonna abali eyo bambi bw'otaleeta mwana ku ssomero lya Hillview simanyi nti oba olina mutwala, kubanga Hillview class apart okutandikira ddala ku ndabirira y'omwana. Nso waweeyo feya ndabirira abaana bano okugira ddala ku kye balidde, beebasse batya. So endabirira nnungi, tulya bulungi, twebaka bulungi, tufunye n'omukisa ogulinnya ku nnyonyi. So we are expecting a lot years to come. Yes.
Okay, amanya gange bampita Patrick Olumasido Mugisa. Nange ndi muzadde wa Hillview Primary School. Actually ninayo abaana basatu, omulenzi omu n'abawala babiri, naye ndi musanyufu nnyo 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 kubanga kino ekya Hillview kye yatukoledde tekisangika. Essanyu litutta busi abazadde okulabira ddala nti abaana batambudde ate ne balinya ku nnyonyi ne bakomawo bulungi. Tuli basanyufu nnyo neyanziza sisemu. Abazadde mbakoowoola mwenna mutuwa abaana ku Hillview. Hillview ssomero ddungi, tulina abasomesa abalungi ate tukwatagana, abazadde bakwatagana n'abasomesa ne dayirekita waffe. Bwe tuba tusanze obuzibu tubeera wamu n'abasomesa ne dayirekita ne tunegotiatinga ekintu ne bakisalira amagezi. Dayirekita yabuze abaana bano mukyabasobola tebalimye ku nnyonyi. Abaana nange nkyogedde ngambye tetukyabasobola. Ebintu bye baalidde, ebintu bye baalambudde, ebintu bye baayisemu byonna ewaffe tebiriiyo ge mazima. Yes. Essomero lisanze otya mu bbanga ettono lino era tusuubire abaana abasingakaawo? Nange essanyu lye nnina kyensooka okubagamba. Nyina essanyu lingi nnyo mbadde sikisuubira, naye ku kino kyendabye mu butuufu essomero lyo mmanyi ligenda liyitimuka. Abazadde muleete abaana baffe balabika bulungi. Essanyu ly'amaanyi ddala. Dayirekita waffe tumwebaza byonna byakoze na byonna byakola. Omwana tabanga akusoosa linnya ennyonyi? Bannange era omwana ansoose kyenyinza okwogera, omwana ansoose naye tweyanziza nnyo, tweyanzege. Abazadde bonna gye bali kino kibawe kyakulabirako bannaaye, kuba tuteeka abaana mu masomero amalala naye n'essomero lya njawulo eri abazadde. Mutuwe abaana bannaaye mwongeremu amaanyi. Nsanyuse kulaba. Oli muzadde wa mwana ki? Mayira Nanyunja Angel. Ogenda kwogerako nnyo. Nanyunja Mayira Angel. Owulira otya okuba nti omwana wafunye omukisa okutambulako? Bannange essanyu ddingi linzita kubanga tekisanyukasanyuka okitegeera twebaza nnyo Mr. Gonvu byatukoledde bambi. Tumwebaza nnyo. I'm so happy. Ogenda mwongera abaana? Ate nga lwaki nedda? Akalango kakube kati. Bannange mwenna abali eyo abawulira Hillview abakimanyi mutuwe abaana, muleete abaana kubanga kyonna ekintu mukirabyeko, mukyerabiddeko tewali kwogerera. Ndako. We go? Are you ready to go? Yes. Amazzi n'amasannyalaze wane waffe byo nga twabigonza. Ebisale by'essomero bijja mu nsawo, bweleeta omwana wo oddeko siike bije kimbejja n'akirangira, bwe tutyo bwe tuyisa omwana wo. Tulabirira omwana wo tajulirira waka, buyonjo n'ebiso kusoma first class. Ssomero lya primary boarding yokka, Hillview Primary, we are the ambassadors. We'll be back. Thank you. How was that travel? The travel was excellent. So, what was excellent there? Buildings and roads. What? Buildings and roads. And roads? Yes. How was roads? We are not having humps like for Uganda. Okay. Which other places have you visited? Giraffe Center. The Giraffe Center. Giraffe Center? Yes. Okay. Amazzi n'amasannyalaze wane waffe byo nga twabigonza. Ebisale
ebisale by'essomero bijja mu nsonga wereeta omwana wo oddeko sirike bijje kindejja nakirangira bwe tutyo bwe tuyisa omwana wo tulabirira omwana wo tajulirira waka buyonjo n'empisa okusoma first class essomero lya primary boarding yokka Hillview Primary we are the ambassadors amazzi n'amasannyalaze wane waffe byo nga twabigonza ebisale by'essomero bijja mu nsawo yo wereeta omwana wo oddeko sirike bijje kindajja nakirangira bwe tutyo bwe tuyisa omwana wo tulabirira omwana wo tajulirira waka buyonjo n'empisa okusoma first class essomero lya primary boarding yokka Hillview Primary, we are the ambassadors. Amazzi n'amasannyalaze wane waffe byo nga twabigonza ebisale by'essomero bijja mu nsawo yo wereeta omwana wo oddeko sirike bijje kindejja nakirangira bwe tutyo bwe tuyisa omwana wo tulabirira omwana wo tajulirira waka buyonjo n'empisa okusoma first class essomero lya primary boarding yokka Hillview Primary we are the ambassadors. Eyo yebadde program Lugonvu's Show. Africa yonna tuwuliriza Lugonvu Show. Genda Bulaya, Latin America ne Buwarabu kikolenga Lugonvu wuliriza